ku luguudo Buganda mu Kampala ng'ekubirizibwa omulamuzi Rita Newumbe Kidasa egaanye okusaba kwa munnamateeka Hassan Mabirizi okwoza ng'aviira waka. Omulamuzi bw'abadde agoba okusaba kwe ategeezezza nti abayima bonna be yaleeta okumweyimirira okuli Kibazo Nassa ng'ono munnamateeka, Sebadduka Lukiyaati ng'ono mwannyina awamu ne Male Ismail Nsereko ng'ono muganda we nga bonna kitegeezeddwa ng'endagamuntu zaabwe bwe zaggwako edda ate nti nga tebaleese bukakafu bwoleka nti baddayo mu kitongole kinnira okuziyiza zino obujja. None of the sureties availed either a renewed or valid national identity card or proof of application for renewal of the said identity card. I cannot rely on these expired identity cards that were submitted. And on this ground alone, I find that the sureties have not identified themselves properly before this court and are therefore not substantial. Omulamuzi era National ID y'omuwawaabirwa Hassan Mabirizi agikubyemu ebituli nti nayo yaggwako. There is no identification document of any kind tendered in support of the application. I therefore find that the application is lacking in terms of content relating to a copy of the applicant's identification document as required by paragraph 12 of the Constitutional Bail Guidelines. In the premises, therefore, I hereby dismiss the application for non-compliance with paragraph 12A of the Bail Guidelines. Kino kitabudde omuwawaabirwa era n'asaba omulamuzi okuva mu musango gwe ng'ono okusaba kwe kuno nakwo alagiddwa okuteeka mu buwandiike ekyongedde okutabula Mabirizi era ne wabeerawo okuwanyisiganya ebigambo. If you cannot judge us, retire, resign. Don't waste our time. We went to school. You make fake rulings, baseless. How do you tell me to make a refusal application right? Omusango gwongezeddwayo okutuusa nga 2 omwezi guno ogwokusatu. Bannamateeka b'omuvunaanwa nga bakulembeddwamu ameka President wa Uganda Law Society Anthony Asiimwe tebamatidde na nsala ya kkooti eno. Tukakasa nti ayimiridde yekka tali ku orders tagenda kubaako na kyekubira. Ne tukaanya n'atukakasa. So bw'otunuulira ensala tulowooza nti kisukka ku nsala eya bulijjo nti ono asaanidde okuweebwa okumukkiriza okweyimirira n'olabira dda nti Male baagala musigaza mukomera mpaka tetumanyi myaka emeka tetumanyi. Oludda oluwaabi lugamba nti Mabirizi ono mu mwezi ogwa January omwaka guno yasinziira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Kampala ne Wakiso n'akozesa omutimbagano okuyita ku mukutu gwa TikTok ati Male Mabirizi n'asindika obubaka obulaga nga Ssaabalamuzi bwali omufere era omuli w'enguzi omubbi w'ettaka era nti yeetundako ebibye n'agulirira okufuna ogufo guno. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Kkooti TV amalindirire.